nana dreads neze bayita kinki nana dreads ne pencil oba osobola zeesonyiwe ezo pencil nkubuulire biviiri ebizisiba ne gye babijja byalayisi nnyo nga gyeze naye jjukira mwe muli amaanyi mwe bakusikira. Omusumba ali onzala osobola okwebuuza alina naali mu buweereza mutuulako ddi ne muteesa ne ttiimu yo olesa ekintu leero gwe ofudde olesa ekintu timutuulako ddi n'ova mu bitiibwa byo man of God ne mutuula ne tuteesa ne ttiimu oba gwe okola gumu gwa kubalagira ku Mande tugende eno wiiki ejja tulina semina tusiibye ebisiibo by'otamanyi muwendo mbadde tusiibe twegayire Katonda beebo gamba okwegayira Katonda kye beegayira Katonda bo bakimanyi kye muliko omulamu bagutegeera olwo tugenda kutandika okuloga Kampala naye Kampala ono tugenda muloga nakulaga bisambi by'abakyala tugenda muloga nakulaga mabeere wabweru kubanga olwedde twali tumaze okuyiiya empale ze bayita G-string zali zizze kakati jjukira mu factory tezinnafuluma naye olwedde tumaze okukola settings twebuuze empale G-string kiki eyinza okukola ti G-string bw'ojambala egenda kukwata mu kabina akabina kano kasigale ebweru naye akabina kano kasagala buli muntu bw'atambula naye bwe kaba kalina empale zi Mothers Union zizikwata tekajja kusagala kati owulira tutandika okuleeta obuseegu nana dreads neze bayita kinki nana dreads ne pencil oba osobola zeesonyiwe ezo pencil nkubuulire biviiri ebizisiba ne gye babijja byalayisi nnyo nga gyeze naye jjukira mwe muli amaanyi mwe bakusikira olaba muntu butasumululwa deliverance ngeringa deliverance ate Alan wabyogerako ng'omusajja toddeyo naye notandika siba nviiri ng'olwokubazizo please tuleke kati yakyo omusajja ate ekyo kirala kubanga okkirizibwa okukuza enviiri zo n'ozikolamu gundi obulungi nga tulina byogasseemu kubazizo era nina gwe nabuuza ne mugamba senga okeera ng'enviiri anti tozaagala ng'omwana w'enviiri tezikula tomutwala mu ddwaliro nze wange namuwa amata nazaala kajoyi ana enviiri nezigaana kumbe maidi amata g'omwana aganywa kati twagenda ne batugamba mumuwa amata nengenda nga nina oggula mu maganjo nga nina oggulayo amata ndeete omwana anywe bagamba omwana mumuwa amata anywa amata kati yajja enviiri mukazi wattu enviiri zikomere anyway discussion zembadde naawe n'abalala abamu ngeze ntegeera ekintu ky'enviiri kuba naye sikitegeera nali mpulira bano abantu abawo salako enviiri kala tayagala kino naye tebannyonnyola tayagala kino togende togirawo oti kati ekibuzo nga kiri nti bwe tuba nga tudduka buli kimu amaanyi ga Katonda gali luddawa bwe kiba nga Alan yali akolera sitaani ng'atulumba mu kyaki ewa Katonda lwaki ate ffe tudduka sitaani buli we tumuwulira naye ngenze nkitegeera nti it is not about kozesa bintu ebyo naye tomanyi kituufu na kikyamu kati omulaba kyetokyawula kati singa nakwata bw'onondeeta nga tugenda kwogera ku nina n'ebyawandiikibwa bitirivu nga tugenda kwogera ku nze no kyampaliriza kyekiri abataagala kusoma Amplified Bible kyampaliriza okunoonyereza lwaki abaana ba Isirayiri tebaakuzanga njala lwaki tebaasibanga ng'olina okusoma kubanga osoma eno Bible n'osoma eno n'osoma bagali mateeka gaabwe eno yali enkola yaabwe lwaki gundi balina okukomala nti omwana mu nnaku 14 olina omukomola nze kati ka Joshua myaka ena sinnakakomola si nnono yaffe yakomola okitegeera kati amateeka ago gaali gaabali nga waliwo ensonga lwaki si bwe kiri bulungi nnyo kati tuteekwa kumanya because kati enjala zino bwe nazikuza naye ayiwa nja kuba mukyafu bwe mba mukyala sisobola kunaaba kutukula bwe mba kankole ki kati mulimu ebyempisa z'obuntu ng'oli alina okukinyola kati bwe nakugamba lipstick ntandika okugamba ki kati waliwo nga bo olwedde omulimu gwabwe bakola ogwo kuleeta misonegi ne batabulamu ebintu babitunde kubanga kyenzikiriza kiri nti naliko era ne Jamiru wano era naye yakistressinga n'agamba ebintu bino tugamba okiba kisooka bireke lwa nsonga
tomanyi mulaba abikozesa naye tomanyi akozesa kikaaki era n'ayogera ekika kye yeekakasa naga oba osobola kino kikole kireke nja kusaba abasumba batambuza enjiri egaana abaana buli kimu mubannyonnyole temubagamba bugambi nga badikiteeta Katonda ngambye musaleeko enviiri Katonda ngambye temusula ku bitanda Katonda ngambye temugenda Bulaaya ekyempale twakyogerako tetunatuukayo tujja tuukayo kale tumaze kumpi essaawa nnamba nga tudda kubanga kibadde kikulu tubijjeewo ebyo kati jalabiddeyo wali tutweyongeyo in fact nozera leero tujja nakituukako kubanga kitambulira omwo twakoma musajja wali muyita mutya emakindye gwe Kibulankuba y'omulogo sinza gana mugenze Kibulankuba mwasaba mugenze mwe wangana ni Kirwana Mchala Precious Magezi Precious Magezi 256 timu y'abasabi we bali awo abasabi mugenda musabe naye wangamba statement wasembayo nayo mumazolo Makindye ogifuula nti kati the center ya entertainment Kyoto mutandise okuloga ekibuga Kampala akati natuuka nakoma nkugamba bwe nayingira mu kibuga Kampala nasitukira ku Nakivubo Centrament ku Container Village nentukira ku muvuka bamuyita Henry Ganja kati nali simanyi style ya kibuga nga bweri naye nga amaanyi gange gali ku ssaawa ya Queen kati nga wenina okugattira ku ssaawa ya Queen waliwo gye bayita Freedom Square yes weeri olwedde kati wabatadde kati kati essaawa bagisaseetudde ne bagijjawo wano ne bagiteeka wali bwe wati naye kati awe wali gundi z'amasannyalaze senta y'amasannyalaze egaba ku state Entebbe egaba kati eyo kati awo we wali bagita Freedom Square we wali luli era nakati ekyaliwo lwakuba nti bali tebakyaliwo bwe twali kubanga ekifo kisigala kifo so kati waliwo omusumba kyabuulirirawo enjiri simanyi yes awo nnyini ku gundi y'amasannyalaze wano waliwo essomero baliyita Nakivubo Blue kati opposite waliwo omusumba abuulirirawo kati eyo yali center y'amaanyi gonna geto era okutandika okukola n'abayimbi powers zonna ze twatandika okukozesa kubanga omuntu wa bulijjo okumusindikamu amaanyi okeera ng'oli musajja n'okeera n'okakansiba enviiri si kya bulijjo twatandikiraawo okutandika okusindika amaanyi agayina okukola bulunye okeera nze okukwata okuwummula okutukumu tokeera ku makya n'oga nti nno kito kisi kya bulijjo gwe Sami osobola okuwummula okutuku n'okuteekamu egundi kujjako nga waliwo force ekuforcinga kakati eyo yali senta y'amaanyi agatandika okuloga ekibuga era kukyasako ku bayimbi obuyimba kiryoke okumukyaza mbabuuza ebibuuzo byange lwaki musiba enviiri 100% kubanga audience eyo yeetaaga okukimanya kubanga njagala kufunayo ku muyimbi oyagala kufuna ani nate njala kunoonya ku mukulu Exodus olinayo goyinza okunfunira because njala babuuza nti kiki kyowulira ng'osibye lwaki mwe muli muti kubanga naye womuwuliriza nga nnyonnyola ate olabanga naye ayina engeri gy'annyonnyola ebintu kati ajja kunnyonnyola naye mu life y'omusajja okusiba enviiri ekyo si kya buntu si kya bulijjo tuddayo mu mpisa ez'obuntu kati nkugambye mu mpisa ez'obuntu amazima kibafana kati wabawo spirit gy'okoleramu kati spirit eyo gye twatandikiramu nga tulina okukwata kubanga awo twali tutandika obulaasi tugenda okutandika omuntu okubeera omulaasi kati ng'olina okucreatingawo eddiini empya ogenda okuleeta ekintu kati twabuukira ekintu ky'abasajja bali abayimbi ab'ebweru naye olwedde eyo force y'amaanyi ago twali tulina okugaleeta kyova olaba ebika by'enviiri byenkugambako dreads kinki nana penso ebika ebyo eby'enviiri birina emirimu specifically gye birina okukola kati twalina okukwata amaanyi ago okutandika okugakola ki okugakozesa kati nze nalina amaanyi nga ngatta emyoyo gy'abafu ab'omu nnyanja n'ab'oku lukalu
era nga nkolera kuva ku keke beach eggaba. Jjukira omuntu aba tamanyi kiki ogenze kukola yalowooza ogenze ku beach kumba osikamanyi go gakola ki nze era kizibu nnyo tosobola kunsanga nga ndi ku beach kubanga nina wano beach tubadde background wali obadde oyogera ku bimu ku bituuka ku basumba abamu naye nze nina beach gye mmanyi wano nga yo yabasimagola eyo yo ng'omulimu gwayo gwekola gwego abaana nga bayisiza okemma twabbanga n'amafuta nga tugayisa okwo golaba abantu kugaggawala oli n'avuga goofu golooza sente ziva mu kuyimba obadde ki eri platform ogikozesa kisiikirize kisigala wali music wa Uganda omumanyi taliimu sente naawe kuba n'abaana bamusmogole naye copyright tewali abaana bamukolera abaana bamupiratinga temuli sente ne wowe otegese ekivvulo omutegesi n'akitegeka kya biliyoni mmeka ng'okitegese tosobola kijja mu miliyoni 3 kizibu ogenda kukikola okijjemu miliyoni 10 kyokka ffe abalabi tulaba nga kyaseerinze nga gwolowooza kiki naye ono omwana kino kyakozesa okuba nga yeeyimirizaawo kati nina ezimu ze mmanyi ng'omulimu gwe zikola obalaba kuba ku biiki kati nabangawo nga nina kukola naye nga nsika emyoyo gy'omu nnyanja ne ngikwata ne nzija kansanga kati ngenda okutandika okulaga obuseegu nga nsibula kansanga ne nyambuka emuyenga kati emuyenga yo waali altar ekyoto ekyabagagga ekyobuseegu jjukira nkulaga ekyabayimbi tukisimbye Makindi kati tugenda okusimba bino byonna byowulira bye bayita house party altars ezo ng'abantu mukumira ddala ekyoto kati jjukira house party ezo bamemba mwe bayigira okunywa omusaayi era bw'ogenda ojja kusangawo soda ali mu kaani golooza banywa soda nabana abaana abato jjukira omusaayi kugambye kiri oba osusse kiri nomo gwe tonywanga ku musaayi bw'omuntu tomanyi na bwe gutungununa nze bye bimu ku bimbeeza mu bulokole tomanyi kye nayitangamu ebimu biŋŋaana mu personal life okubanga mbifulumya tomanyi buli ssaawa 9 ogw'ekiro nayinanga okuŋŋaana nnyo omusaayi ekikopo ky'omusaayi naye ng'ogumanyi gye guvudde mu ddwaliro ng'omanyi nti abwana bugize bwe buti tomanyi na bwe gutungununa oba mugunywa omwagunyweranga kukuta owulira ng'okkusenga nange wendi emmere of course kalale wanywanga gwa wiiki noba nga tofiiringa nga towulira njala toddamu kuwulira nti weetaaga omubiri gwetaaga okulya kubanga wakolanga wiiki that's why tosobola gejja tosobola kubanga omubiri gwe teguliimu ebiriisa tosobola gwe genda otunuulire Jamiru yangamba weyavirayo ng'alinga kati tosobola obulamu bwo bubeera bwe butyo kubanga bufiidingibwa ku kintu ekitali kya bulijjo bufiidingibwa ku spirit si zokka kati tegubaamu feeding ya Katonda gye yagamba so kati nga nina okuva emuyenga ku altar kati ekyoto we kyalinga ekyo ekyabamemba kubanga ba agenti bonna nga mulina okubatwala mubayigirize okunywa omusaayi bakola batya kati nga bwenvaawo nzike kabalagala jukira spirons sindika kati nga bwenve kabalagala nzija ku ssaawa ya Queen nenyambuka erubiri emengo mu lubiri kati nendyoka nzikirira erusaze kati olaba spirit yange benagitambuzanga kati nsika emyoyo gy'erusaze egy'abafu kesisi gyeziika abafu kati nsika n'egyennyanja egy'abafu kati netuyoka tusindika jjukira ogenda kuwamba amaanyi agali ku busozi Kampala bonna osindikeyo spells zitandika okukola kati jjukira obusozi kwe kuli kye bayita spiritual network kati olina okukwata akasozi ke kololo kati kololo powers zonna ezikolezebwa mu media ekyowulira kye bayita spiritual network muwulira mulwana n'abamasaza b'omu bbanga obawulira nti kiki kati olina okukwata ezo obenga ozinywezezza olina okukwata eziri emengo ng'olina ozinyweza olina okukwata eziri ekibuli olina bonna spirit zonna n'okwata kati mulyoka musindika jjukira ogenda kusindika amaanyi mu bantu obateekemu gwe kyoyagala omuntu akuze ng'alina eddiini ng'alina Katonda tosobola muga nti yambala akagoye akakomeera n'akambala ekisoboka kati olina okusindikawo ekisukka ekiri beyond ng'olina kukikozesa ddogo kati olwo nga tutandika twalina wano abasajja baloga nno abasajja baloga mulaba abasajja naye abasajja baloga ate mu buli sector mu business sector batambulira ku ddogo
era nga tulina okugenda olaba omugga gwe bayita Mayanja oba okwata kugenda ekiboga omugga ogwo munene abagagga basinga bakolera ddala omanyiro basanga nga batutte ente namba bagenze kusaddaaka kusala bajjamu amamotoka abagalekere ne bajjamu ebigere ne batambuza ebigere bakiipinga bugagga kukolaki kubukuuma kati twalina wano ekifo nga bakita Kampala Casino naye mu go down tekikyaliwo ekyo I think gye kiri kubanga tikina gye kiraga kubanga ekifo bwe kiba kizze kati awantu awo we twasinganga okukolera jjukira weetoolodde ebibanda byonna kati emmanju wa gundi aba Ebonies bagiyitaani La Bonita kati emmanju jjukira ye wali ne hotel waliwo akafo bakayita Local Garden ku Speak Hotel kati Local Garden kati emabega wa Local Garden ne yewagatte emmanju wa Local Garden naki neyo club gye nkugambye kati opposite we wali casino kati area yonna kati awo twali twasimba amaanyi g'ekibuga Kampala kyovola ababulizi b'enjiri eyo tebambukayo beesibe eno wansi so wakutuufu balina okukuba wali eri tokoddemu Kampala Casino good La Bonita hotel Speak Hotel kati waliwo Local Garden ku Speak Hotel era it's a part of kati emanju waayo ako ka altar ke kagata awo we mwasimba awo nga we tusimba sadaka nga bwe tuzikolera buli kimu kyonna kati kyovola ababulizi b'enjiri eyo tebagenda nayo kubanga tebamanyi na kibuga wawe kisimbiddwa baweze ebifo biri private kati so waliwo hotel Grand Imperial Hotel waliwo Sheraton area ya hotels ezo lumu mba ndeese okusaba mu kibuga okw'abafumbo nakola ekyoto ky'abafumbo ekyokusaba nsasudde tuzze mu Fido Didaawo day 2 twakola day 1 netabeera gundi nga bw'omanyi ebyokusaba day 2 mukyala Tom yalina okubuulira mukyala Tom Mutumbe yali alina okujja ayogere ku Holy Spirit mwoyo mutukuvu akola atya naye twaziyizibwa kati nga tuli mu kusaba mmwe temumanyi nti wano mu kibuga we muzze we wali ekyoto ky'abenzi mutwagaza ki gwezo hoteri oloza tuzizimbira baki ani yagamba olwo omwana tusaba tugudde deliverance mugwako ajja ayogera munonye kiwano munjagaza ki nzuuku kanzijjukira twalinga wano kozi bino bye twakolanga jjukira n'okukola obwamalaaya n'okukola obwaki twakuulanga ssente jjukira waalinga wano omusajja omugagga omu ku bagagga b'omu Kampala yayinanga obululu bwe bayita jjada loto ne jjada mwajja ssente ye mugagga asinga obugagga mu kibuga kakati ebyo twali tulina okukwata ayo yona kati jjukira mulina okukola zaala ozijukiza jjada kale nga tulina okukwata zaala tutandike ekibugo kikolamu ebintu gwe ne ideas ezo za jjada biki ali mwali muzijjawo lero gwe kugambye ziri spirit otulabula byebino byabadde sibadde kunyumizano agundi nenga ati abasumba lwakuba tebamanyi singa batukwata ne tutula tulina ebirowoozo ebisobola okukola ssente nnungi nga teziri mugu n'otula omuntu n'omuwa amagezi abamu bwe batudde ne bawuliriza tusobodde okwogera nabo ne bayitawo basumba tebaagalira ddala tubyakusasula baagala gwokole bw'okolera Katonda naye olaba abasajja abayaaye bo bali bafuna ssente babasajja babala naga kino bwe nkibala nti nkiteekamu mmeka nti osobola okiteekamu akakadde akatandika nkijjamu obusatu nti okisobola tulumbe kati abasumba tebaagala nnyo ku risk-takinga baagala nnyo ssente zaabwe olwo tutandika ekibuga okisindiikiriza kati waliwo omukyala Miriam Matembe yali Minister of Ethics by then tutandise olwo tutandise ne music walingala tujja jjukira waliwo basaala mwana bajjanga nga babakyaza ba Koffi Olomide bakana Bongoman olwo nga bo babakiraasi abo kubanga oluusi Afrigo yabakyazanga oba oluusi gundi yabakyaziza kati nga naye kye tusinga okwetaaga eno muloko wansi kuzina mazina g'eddogo kati jjukira buli bwozina ng'amazina ge bayita lingala buli bwozina ng'oyawula bw'otyo sindika spells
olaba okuzina nga weegaala bino byokulagako omuntu n'omulagako obwereere bwo oba omusindikira abaganda bo babiyita bisiraani oba okuba omuntu ebiki ebisiraani. Kati bwe twatandika ekibuga jjukira twatandikira mu kuzina mazina gaaki ga buseegu. Tusooke tubeereka kuzina amazina g'obuseegu. Idea evaawa. Kaakati twatuulanga mukitandika mutya? Twatuulanga emuyengeri gye nkugambye. Naye jjukira kwalingako abakulu bali benkugambye besitajja kwogera nnyo. Ye Roger sijjagira gundi kati nga batuula tetugenda okukola already abantu bebamanyi era nga nabo beewaddeko obujulizi nga bo baavayo ne boogera tetujja kugaana boogera. Kakati baatuulanga kati jjukira twalondangamu baani abatuula kiri kye nagamba ekya 666 ekitambulira mu SACCOS nti mukaaga esooka beebo bakoa ne baga kati sizoni eno tugenda kuleeta musono gwa ngoye naye engoye zino baziyita penso nga mutuulira ddala ne muteesa kati bwetuleeta wano hamwe ekoleetya nga ttiimu singa tuleeta ka design kati olwo mubuuza ba designer omwana ono asobola atya okulaga ku bbeera asikiriza omulenzi ono kati omanyi kye tuba tukola tuleete kaagundi bwe kati kubanga ebbeera lino engeri gye liba likyali ttutu lye lisobola okwambala kati bw'oleeta olugoye bwe tosobola lwambaliramu kaleega owulira ebintu birina alani aleeta ekiteeso twetaaga okukolayo ekintu nga kiraga ku bbeere naye ye obwongo bwe bukomaawo kati mutandika designer abaga nga mutandika tukikoze tutya kubanga kati ekyo kyolese kye kya sizoni kye baba wadde kati mu sizoni eno museegule ku bantu nga muyita ku kino naye nga target yakwakisa basajja naye ng'omuwala agenda kukola mu innocent nga tamanyi akyambala tamanyi kati nga mulyoka muleeta amuga kakati twagala kulaga ku kisambi naye ekisambi kino singa omala n'okiraga lumu bwe ensi egenda kukola ki kati ate abantu bano tebagenda nnyo mu club eri kati kye tuba tukola tuleete akagoli tukasaze bwe tuti kalimu ka V ka penso kakati omuntu ono alaba wano wabisse naye wano wakola ki atandika okuteekayo alabire eddala kiki ekiriwa kati tebijja buzirumu bu twabiteesanga omanyi lwaki nagamba njala tusomese mu bujulizi bwo wanali mbuwulidde omusumba ali onzala osobola okwebuuza alina naali mu buweereza mutuulako ddi ne muteesa ne ttiimu yo olesa ekintu leero gwe ofudde olesa ekintu timutuulako ddi n'ova mu bitiibwa byo man of God ne mutuula ne muteesa ne ttiimu kye tuyinza okukolera audience ng'ekendeera kakati audience tugiwadde kiki katugenda kusaba mu kibuga naye mulowooza wa we tulina okukwata ekinyusi kiri ludda wa gomanya omwana wa fanero kyagenda okukola kati ye mugezi bwatyo bwakola atuula n'abantu obadde kinabaga kakati tulumbe because tetugenda kugira kwe tukose action gwomusumba otuulako ddi ne ttiimu oba gweokola gumu gwakubalagira ku mande tugende eno wiiki ejja tulina semina tusiibye ebisiibo byetamanyi muwendo mbada tusiibe twegayire Katonda beebogamba okwegayira Katonda kyebeegayira Katonda bo bakimanyi kyemuliko omulamu bagutegeera ate eyo topic nga zigyolese tuvudde naye mukama akumpeera ekiso oyogere ate manye akuwadde omusingi n'amagezi bwogenda kikola kakati olwo tutandise olwo tugenda kutandika okuloga Kampala naye Kampala ono tugenda muloga nakulaga bisambi by'abakyala tugenda muloga nakulaga mabeere wabweru kubanga olwedde twali tumaze okuyiiya empale ze bayita G-string zaali zizze kakati jjukira mu factory tezinnafuluma naye olwedde tumaze okukola settings twebuuze empale G-string kiki eyinza okukola ti G-string bw'ogyambala egenda kukwata mu kabina akabina kano kasigale ebweru naye akabina kano kasagala buli muntu bw'atambula naye bwe kaba kalina empale zi Mothers Union zizikwata tekajja kusagala kati owulira tutandika okuleeta obuseegu mupulaninga temunnaba ku implementinga but yo planning tugamba tukoze tutya akabina kano kasigale nga kayiika omusajja agoberere Dola ndi wakalabako aleme kutuula kakati oba oyagala toyagala ekitonde ekikazi kyonna buli omusajja bw'atunulira ku kitonde ekikazi ateeka okukyuka butonde beauty kubanga abakazi bimuli byakulabako oli waba takyuka aliko ekikyamu
oba oyagala oba toyagala kati kyova olaba nti abakazi Satani abakozesa nnyo okutuukiriza mission ye zaayagala kubanga bimu ku bibya byakola ki byakozesa wulira kati olwo mu planize naye nga kagistring kano tubuuza ate omuwala ono agenda kubeera atya afuna obwagazi eri omusajja omusajja walulunkana n'amugambako kiba kyangu lwa nsonga naye alina effect kati effect eno eriwa ya effect tugire kati mu kapale kano kagistring bwe kajja ne kakwata kati ebiseera ebyo abakyala baabuuliriranga nnyo abaana abawala okukyalira ensiko era nga 90 kito kiwuliranga nako nga abawala mu Kampala 90% nga bakyalidde ensiko baali babikola nnyo ng'era waliwo era nga Katonda twagenda nga ewasenga Najjemba nga gwe mulimo gwakola kukwata baana kubakuma nga kimuyamba okukuuma ebbugumu kimuyamba omusajja ogera kati bakukuza bakulaga bwe batyo kati kumbe yes si kibi bati enkola yakyo eki kubanga olina okujja omwana obuto kaakati kumbe obuntu buno bugenda okunyonyogerwa kati akapale kano bwe katambula bwe kati otambula kakunyonyogera oba ofuna obwagazi owulira gye tutandikira naye ebyo ssebo byakutula ku tebo kyovola mu marriage ministry ya mukama obuweereza bwe yampa obw'abafumbo ninamu program natandise okukola gundi zaayo okusomesa abantu ku mukutu gwa WhatsApp gwe tuliko ogw'abafumbo gwe tonnawasandoza sijja kuteekayo gwaffe gw'abafumbo kati natandise okubasomesa ngambalaga nina gundi bagiyita nagiyise round table nga ya discussion about marriage nti bwe tufuna obusoomoozo byonna tubituuleko tubiteeseeko tusobole obikola ki awo tebifuluma awo kyekissa obufumbo ebisissa obufumbo gwe mukyala kufulumya nawe mwami kufulumya netambula tutuula awo kuba twabita bwe nali nkukwana twatandika babiri kati tutuule babiri temwali mu maama wo era atawo natadde akatebe wano mu graphics nja kubikulaga natadde akatebe wano nenteeka n'akatebe wano babiri tebiri mu baana tebiri mu basenga tebiri mu baluganda tutuule wano tubiteeseeko that's why bwe nabadde ntandika program gye natandise embalaga ngambalaga nti ku lubereberye Katonda n'akola ki nagatukola omuntu n'atonda omukazi n'omusajja kati naawe tebyalimu ebyo byajja buziruvannyuma kaakati tutandika kwonoona bino ebyo tukola tutya kati omuwala ono bw'atambula ng'akantu kano kamunyonyoogera kubanga bwe kagenda kayitamu emabega ne kajja bwe kakwata mu maaso wano kakwatako katini naye wali mu ka inner part ak'omukyala kyokka akantu kano bwe kayita kati obuntu buno we buli katambula kakunyonyoogera kati tutandika obuseegu ng'omuwala oba oyagala oba toyagala ogenda kukyamuka jjukira eno akabina kasagala bulungi nnyo omusajja g'oyitako naye alulunkana bulungi oba toyambadde mpale oba sikaati ne sikaati ekoma eno mugitaddeko kabbi kati omusajja agenda okukugambako ng'olwedde wayidde dda ggwe infact otambula ogamba senga ngambako era kyekikukyusa okutula by the way eri emabega edda simanyi nnyo naye kiteekwa okuba bwe kyali ng'omusajja bw'akyuka okulaba ku mukazi ate omukazi takyuka naye kati connection yene eya Lucifer kwangwira ogenda okukyuka bwoti nga noli yakyuse kati eyo sebo spirit teva bubyeri yagaza miswadde nebugaba lwaki omwana ampiseeko nenkyuka ne mutuluda gezo tuuko tululati nga naye antunula anoonya ate yagala oseeyo olabe eki nemugamba toggwa so ekyo kyo kituufu kati kyapulanningibwa kuva mabega nga mutula ne mukipulaninga era bwe twali tuleeta engoye wano twatandika n'ezo engoye zaabanga mpanvu naye nga ziriko siriiti omukyala gwe bayita Saala Mwana bamuyita Shata Mwana naye Saala Mwana kyova olaba ye yasinganga okukyazibwa ennyo azina amazina ga Lingala kati era ku Saala Mwana bw'avaawo twalina okuleeta ba Ivoni Chaka naye nga buli muyimbi kati ngenda okutandika okulaga sekita ya music ereeta etya obuzibu twatandika kumanya nti abayimbi bagenda okutusaasaanyiza kino era nga bwe twatula tugamba ani abanasobola okiggusa mu bantu amangu first of all omuyimbi teyeetaaga ki kyonna
platform egenda kujja buzzi kubanga agirina kiki ogenda okukola kintu kyangu nnyo nti ogenda kutandika music ogenda kutwanguyiza okutukola ki okututeera abantu kye twagala kyova olaba emisono gy'engoye twagitandisa n'abayimbi tebaali bantu bano abantu bayambalanga bi Mothers Union bayambalanga bikongo ebizaire bayambalanga omukyala n'ayambala naggunda nze bintu byoyogera funa time nengenda olumu nenjagala bitunulemu nagenzeeko ku YouTube okwo ebyaddala nenoonya ku nnyimba z'abo abasajja vidiyo zaabwe ezedda naye when you think about it you realize nti ennyambala embi wadde oli yalabikanga nga wogambye ng'oli ayambala ekintu kiwanvu naye nga siriiti ekoma wano mu butuufu ennyimba ezo wemba musobola mugende muzirabe edda ffe bye tugamba wano nti abambala obukoma eno ennyimba za Lingala babwambala dda nga kitegeke naye nga kikyogera kati jjukira bw'abaazi na Lingala anyoola ekiwato kati omusajja buli bw'atunulya omukazi nga yeenyoola bw'ati obwongo bwe butandika omulowooza nti kati ekyana ekyo bwe nkikwatako kyakabimbuliri bw'ati kati jjukira abaana bano bonga mujja mubatendeka nze bwe natandika okubuulira bye nakola nga mu Former Shadows enjo ojja kwewuunya nga ku training ebyo kakati olwo tutandika ekibuga okukisera naye mpola kubanga abantu wali tokibasuulako busuuzi ng'olina amaanyi ag'enjawulo g'olina okukozesa olina okusika emyoyo gino era tekyali kyangu kubanga gyalingamu ne saddaaka zetwalinanga okukola sibya tulowooza nti ebintu bya gundi byakugenda bugenzi nga biriwo okuyiwa omusaayi bulungi nnyo okukikolerera kibeerewo gwekisimba kiveewo gwolooza kita kyangu gwolooza kintu kijja buzaawo ne kimerukaawo ne kibeerawo awo kati kankubuuze lwaki abayimbi ba gospel basitwagolinga nnyo n'obulamu sinnakitegeera ndowooza ffe abatabawa ssente ffe abali mu gospel kyongamba gospel talina kyakola mu Sachula ayina kubanga wali badde ogamba abasachula basinga ssente si bwandikambye naye gospel talina kyakola bino twabituulira njagala ombulira aba gospel mulundi emeka gye batuddeko ne bagenda nga bagenda kusaba nga the team tekiriiwo kyezijjukira lwe beegattako babire lwe yakola gundi gye bali bayita Yunaga yes naye abaana ba Sachula batuula ne babala amawulire ffe twatulanga n'obala amawulire n'obala naga kati tugenda kuleeta akagundi kano platform tugikoze tutya kyovola bugembe bwe yabagendamu n'ategeera bwe bakola naga kitegeeza bano ennyimba bazipromotinga ffe tuli eno tetuzipromotinga kyagala nti okay nti okola otya ne bamuwa naga nti okwatayo katiimu ko kabaana nga 10 n'obawa ssente buli omu akuba oluyimba bwe akaluteekayo oluteekayo n'olusaga buli mwana asaba olwo omwana gye bakoma oddukuba lugenda ne lukwata kyekikola kakati yagenda okulanga lwakuba n'abeeri baagala pukutu laga kati kankube pukutu kubanga baligo bajja okukola kyakupromotinga so kakati twatandika tutyo ekibuzo kyekibadde wali wadde okyantemeratemera emutandika bano abasajja bakwata ekibiina mu kitandika anti olwo tutandika amazina tugenda kutandika okuloga Kampala naye wakupulaningira jjukira tuleeta music gwe bayita raga music kati mu raga music mwolina okulogera kati walingawo reggae music ye yali amaze okutandika mpola mpola nga jabaga abo balaasi bakubako ka reggae n'ogira bwoti abo tebali agundi kati twalina okuleeta naye nga kye tugenda okuleeta mulina okumansula kati nga mutuula oga kati tukoze tutya kakati ready but nga tugamba nti kakati gundi tutandika n'amanya twaga branding abo brandings netuga kati gwe katukutume ready sun katukutume blue gundi akati obeere nga blue gundi takolagana na gundi banga twajja nnyo ku kisaawe kye nakivubo nga tujja nnyo omupiira gwa villa ne ani ne express ne KCCA kati twatuulanga nga example zetuwa kubanga ne police temuyina kukwatagana kati nga mugamba temuyina oyina kukola bwoti ne bwoti ne kati gundi bweyita mu area bweti ne gundi naye mwena mission eri eki yakugusa kipya kino kye twagala okuleeta ekyobuseegu naye nga tetulina bwe tuyinza kireeta okujjako nga tukipromotinze okuyita mu nnyimba netugamba kati gwe gundi oyimba okutontoma yes kakati tutotombe bwe tuti
abantu bano bajja kulaba ekintu ekipya tugatte bino na bino naye nga mission yonna ekyali eri kuseegula si kantu katono nti kagira buzibu bwewika nga mutuula bwolaba abantu kuvuga emmotoka za bbeeyi noga banange nina looza avuga emmotoka Land Rover akawala ka myaka 2 bwe kavuga Land Rover kayina ennyumba gundi bwe abantu batuula ne bapulaninga kati tukoze tutya ne wano osanga omuyimbi wa gospel ayimba oluyimba n'aluteekayo ku YouTube channel ye nga naye tamayina bagipromoting abantu 5 bunaalulekeyo Katonda akole Katonda agenda kuwa omukisa oluyimba okolanga nawe otaddeyo opuusi okitegedde kubanga bali ate bokompitinga nabo balina dark world ensi ey'ekizikiza gwe n'okusaba tomanyi na kusaba bakukuba bivulu bimeka byowulira mu Kampala muno ebyabayimbi ba gospel mu myaka 5 uli ebivulu ebyamaanyi ebya gospel nga bibi naye nga baali bakutteka awamu ne bakwata ne basaba kati njagadde okulaga nti ekintu kino twakiplaningira naye njogera plan eyo yonna eri mu 94 95 96 tutandika kuplaninga bigenda kukola 2000 naye mutandisa obiplaningira nze ntandika obabeeramu 96 lwebatandika okundeeta ku platform yaabwe okutandika okubayingiramu nga baga kati ono ali ku level mu Africa alingiddeyo ku 5 kati nga bakukkiriza okujja otuule ate owuliriza ne baga kati kirowoozo ki kyolina ku ekyo kyova olaba nalina obwongo bungi nnyo baga naye kakati amanyi bwe tugira bwe tutuleete nze naleeta ebyokulwanagana by'abayimbi kati tulina sente z'amawulire kubanga amawulire galinga expensive naga twekube tekewo tension naga kati bwe tukube ngumi yennyini kati bw'okwata omwana n'omusasulayo nusu 2,000 ow'amawulire agenda kujjako ngo teweewuunya nti lwaki buli alwana wabeerawo ab'amawulire enkera gafuluma kati bwewebuuza nti yagategedde atya nga tigali awo ye yabadde ali awo nga alina ne kamera ate ebintu bipulaninge gwe weebuuza ebivulu bye twakolanga ebirimu okuwangula emmotoka noka naye buli awangula emmotoka aba amanyi egivuga ebintu bingi nnyo kati kyova olaba bantu balina kumanya bino babisomese babitegeere ti abantu bo mu nsi eri world life bagitegeka nga bo bamanyi kino kyekitukolera kikiseewo bamanyi ekiddako mu 2025 already bakipulaninga 2016 kati kantandika okugamba kati essaawa eno ffe wano mu Uganda tuli ku G5 tuli G4 G5 twalonchiza G5 kati 5G gye maze okulikodi okulia naye okimanyi nti ate wabweru bali ku 7 essimu yo kati ene essimu gy'obonaabona kati tebakyamenyeka bamenyeka na musaayi gwe olumanya nti oli blood group A nga bakolera essimu eri ku mubiri naye ebintu bituufu mbiwulira kubadde ki kati wano muli ku kino nti egundi ekulaba bulabi n'oteekawo eriiso liggulawo kati wano we muli 5 kati abali ku 7 tebakyali naawe kuba kati ensi eri speed gyetambulirako kati ekutegeera butegeezo kati kyekyovola ngamba abasumba mulina okumanya biki ebigenda mu maaso kati omwana takyamenyeka na ssimu nti amenyeke n'ekisimu mbw ate babbyeko essimu yange gwe okuba essimu ku mubiri gwe kweri kati nga bw'okwata kati essaawa eno mmwe muli kwene ya 5 oba otambula edduuka nerikuggulira sensa kati awo kyali kweyesa kati bo ku 7 level kwe bagenze 7 oba oyagala oba toyagala tebakyamenyeka bakolagana na musaayi kati olwo tuzzeeyo mu spiritual world kakati erinnya shadow angels lijjaliki kakati oba nalyo lyabaweebwa sinnaba kutuuka otuuka ku Roger Mugisha sinnaba namutuukako kati ampa buwi instructions namaze okukola kubanga bwe mmala okuyingira Kampala wayita emyaka 2 kubanga nyingira 93 wenayingira ekibuga 94-95 nalina okwegatta ku musajja omu omuyimbi musajja mukulu nnyo mu music wa Uganda ategeka Uganda emukozesa nnyo naye event Uganda ebeera nantono so nanjigiriza bawandika batya ennyimba bawandika batya eddaame bawandika batya oyo yannyambako kunjigiriza okusengeka bino byenkola kati baddawo obugagga kwendya kati ndya ku arrangement gye yampa ti bwoba owandiika ekintu kyonna kati programu zenkola eza radio ne TV nzijja okwo akaddiye gemazima akula kati nze wempereza emyaka 44 wano wendi kati gwe tunuulira envizi zino zitandise okujja kakati yaali kuki kati nga bwe bali mu system kakati tuvaawo
nzijangwa ku balogo kati ekyo kinyweza kati nalina okugenda ku musajja omu ku basinga obulogo mu Uganda waali na wano y'omu ku bayimbi ba Uganda yakulira abamu ku bayimbi ba Uganda ye tebamukubako kalulu tebakola ki mwenna oba muli ba gospel mwenna yabakulira akati nalina okugenda ne tukola saddaaka nyweze ekyo kati alina okunyambako jjukira mu Kampala kati otandise obulamu obulala bulimu abantu okulaba luli obadde okola ebintu byo nga weekwese teryakumanya kati wano okolera mu bantu kyokka obutakutegeera olina obba kuba spells omuntu nga tategedde kyokola kati nga nina okukola saddaaka neyongereyo ku leve endala era olwamala okukola gundi nenkonectinga ne Roger Mugisha mukonectinga ntya naye nalina okugenda ekisubi ku tekiniko njiga okusoma amasannyalaze naye nze wa S2 drop out natuuka ekisubi ng'olwedde ba brother banninze dda kumbe Roger yasomera kisubi ebintu abinitiatingirwamu kisubi kati nalina okugenda ekisubi ye yali asoma bufather mu seminar nze bu brother wabuki kati nze najja ate mu tekiniko okusoma amasannyalaze naye ng'ekindeese njiwa omusaayi kati olwo ngenda okukola ekintu kye bayita physical contact nga yayiwa omusaayi ku jjinja nange nina okusala olugalo luno kyovola luno olugalo luno lwa biseera bina luno lwobusatu luno lwebina kati nalina kusala luno lwebina era luno lwe lwakolanga emirimu gyonna kati njiwa omusaayi ku jjinja kuliko yayiwa omusaayi tuloke tukole kye bayita spiritual covenant kati atandike okubanga yantuma byenkola simulabangako era omulundi gwange gwe nasooka omulabako naye ate era nasooka mulabako mu mwoyo lunaku tetwala omuyimbi oli gwe nagamba bwe lunaku ng'atudde awo ntudde kati wentandika era nga nsobola bwombuuza naye ali ati nsobola okukola ekifaananyi naye nga simulabangako mu buki mu buntu kakati nga yakutuma genda okole kino kakati ye yantumanga n'okutandika okuyingira mu zi club ezo okutandika okuyingira mu bayimbi kati twalinanga club bagitanga Deviate yalinga awo olaba ku Arua Park naye bw'oba ojja okgenda ku Mutaasa Kafeero waliwo ka poliisi awo kati bw'ova ku kizimbe ekyo naye ekizimbe ekyo ekirala ekiddako awo so kati kipya kye baateekawo kati we walinga Deviate kati abayimbi bonna abalimu ensa we baakuŋŋaaniranga nga oggyeko eri we tulogera naye we mukuŋŋaanira mugandi kati tugenda kukuba kino n'amakampuni ngaawo we tukola so yalinga sinema bagiyitanga Cinefix sinema bagiyitanga linnya linvuddeko kati ku sinema yalinga waggulu naye nga wansi ye wali club eyo ya Deviate kati awo twakoleranga kakati ng'akutuma n'agagenda oleete gundi era bino byonna ebyobulogo ng'alina okuconnectinga ku baani abagenda okukola ne meeting okutandika ozigendangamu kati awo wonna 96 97 olwo 96 abayimbi tutandise olwo music jjukira music ono tumutandika 95 96 tuleeta Bulaga music tuleeta ekintu ekipya era walingawo nnyo basaala birungi n'omukyala bamuyitanga mukomugenzi Paulo Kafeero bamuyitanga Saala birungi ye yaliwo by then ng'abo balina okujja nga bakola naye nga waliyo omusajja omugenzi Katolubwama ng'oyo mulogo kati ng'oyo yalina okubawa mu bintu bino ebyeddogo bye mulina okukolera oyo nga mulogo asinga ne Mama Fina obulogo maama kyova music wa Uganda alimu eddogo lyotayinza nakulowooza abaana obulamu bwabwe bwonna butambulira ku ddogo serious era kyeki kye mbadde nkugamba nti naye abayimbi bano bali beegaseeko ko nga bali abasajja bwe bakola kubanga bo beegatta ne bagamba nti kakati tugende wano wakibulankuba tusamirire ddala kalale bo abayimbi basamira mu kyama tebajja kuvaayo olwakuba nti kati bwe twayingira mu .com kati bavaayo kati naye luli nga tosobola na kumanya naye olaba motoka zonna motoka ziyingira sinogaye emmotoka ezigenda wano zinonawo ki ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.